flashing be. Linda wakati omukyala mumuyita mutya abeera ayoza emmotoka. Bayerinya. Bakanaabe. Ati mwe muba bakanaabe kati nze mba nakanaabe. Nakanaabe. Okitegeera gwani? Andrew Seruga. Andrew Seruga. Wano batubakazaako linnya ki? Kidende. Lwaki Kidende? Awali lyabasanyusa okumpita weti. Koloza lwaki bali ayasama nnyo. Jangu obyogere soko je nawe wamma otubulire. Soko je wamma lwaki mwamukazaako Kadende wamma? Ayasama nnyo. Okwasama kitegeeza avuma akola ki? Tabunira yatambula yasamye buli gyalaga. Ndako okwasamirira kyotegeeza. Mwanga tagubika. Nena mwe mulimba. Mampayiriza so abikola ebyo. Kayimba kyakasinga okunyumira. Baliwa. Baliwa. Tuyimbe muze naawe. Yimba munaawe. Baliwa. Aha. Tugende otandise bulungi totandise bubi. Aha. Tugende naawe akayimba tugende. Woli si wabi nze tune njiwulidde nga yeeyo toni nenjiwulira nga yeeyo ekintu okituddemu vibe yeeyo aha tutandike. Baliwa nkolidde. Baliwa. Obaka otegedde nze kentegedde. Baliwa abakubendere. Sikeeko. Aha ati nkwadde line entufu baliwa abakuba ki? Ndere. Aha tugende. Kale wama tuwe yakayimba akasinga okunyumira. Akange kensinga okwagala bakayita radio call. Radio call. Tuyimbe munze naawe. Bisaba kutumirako bambitongoba nasuze bubingo wange gwendowooza byonna ebiwundu by'omutima nebitonya nga gwenjagala oli wala radio kansuubira ogiwulira kwensinzidde okutumira ogenda n'olwayo prose eyo limba ng'okimanyi n'oba kumpi nkumisinga awe nkomye mugala soko lindeko naawe kaweerezani nkaweereza ku mama wange namubiruzi lwayika ali ludda wa mami ali ludda wa bayitawo Kawempe omulala nkaweerezako baganda bange bonna bamaneja bange benkola nabo wano. Maneja yani? Maneja wange Eke. Tabayisa bubi. Atayina. Tamanyi katemako. Katema yadda akasente. Nzira bayolusi bovuga mutuka ya kasoma ntotekedwa givugamu nga wagamba ezo ntemye ku musala. Tatema yadde n'omusala nakamu jasimukanya bukanya nga abantu n'omugamba maneja. Amazima akoze ensobi n'ensaba kukola ki? Kunsonyiwa kuba yayagala nnyo omuntu amwetondera. Kiki yali akoze ne kikunyiiza nnyo noyagala okuva mu mbeera n'eno gaala okuba mukama wange kankireke? Tewali sikirabangako emyaka gye mbadde ono. Kuba kutunuulira. Nedda siri wakuntunuulira kuba taliwo wano eno. Nandibadde mukuba akasasi nga abaddewo okumpimpi wano eno. Nedda alina kye yali ampisizaako ekibiina eki n'ekimu. Kati atedde mutumireko. Siinadde mungi. Naawe bawakana. Awakanya ani awakana. Kyokka ambi nyina kaddemu kange nkatumirako. Yekekaana erinnya lyako. Tomumanyi mbeera abira nti nyina bungi. Katumireko bubiri kale. Oba nedda tumireko busatu tolaba. Ebuleme kuva mu mbeera kwa bayinzo nyine. Asooka. Saakasooka bamuyita Jennifer. Owokubiri ddala olimanyi? Ddala yani? Ye Nabatanzi Jennifer. Lindako. Anko jangu mpola. Oloza tokome ku oyo nno. Kale owokubiri bamuyita Kawethara Jamira. Kale bangiko. Bayinzo nnyinga. Kale kati batumire lumu kirindi. Kale bonna baddemu bange mbatumidde. Yona gye muli mikwano gyange benkola nabo wano eno. Tulinawo oyo musiga nsimbi ne tubawo ne Lwasama abala beekwese. Mangi engeri gye ndi ku pressure ndi bwe busoose okwogera kazindaalo amanya gakoze eki gavudde mutwe kati agagali okumpimpi sitera gatabula kuba obwongo bulina buyitirivu otera bawa ku bulabo ki obulawo buba bungi ngera bamanya walabe Kampala bungi kale siyinza kulinga akasawo kasaawa zambala size kyenga
ayambala nga 26. Lwaki otunula ku yange? Nano omwana lindawo katono nnyo wangambye ye Jeni Nabatanzi. Jennifer Nabatanzi. Lwaki atosaba tulira kyange Jeni? Anti naawe engeri gy'oli Nabatanzi muyinza obba nga mwenkana ebigere. Omwana nange program kiri kitya mbajjukiza banafu aba Hana Water abateekamu ensimbi fuba okulaba nti amazzi aga Hana Water g'onywa agasiringi 5 byokka mu buli mbeera yonna gy'obeera munywa amazzi ga Hana Water. Wabula ne nkujjukiza teweerabira aba International Paramedical School wali Emaya. Bo be bakusomesa ebya nursing ne midwifery balina courses endala nnyingi nnyo mwabagala okusoma ebya pharmacy nabo babisomesa era gendawo Emaya ku International Paramedical Institute bw'otuuka waabo bagenda kuba bakuyambira ddala era gwe omwana yamayiza siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga nga wasoma bulungi n'oyita gwe bakwetaagira ddala bw'oba wasoma bulungi genda bakuwe basary bw'otuuka wali mu Bulange Emmengo basobola okugabirawo basary from there because waliwo offices ezigaba basaries naye ne wali ku ssomero lyabwe Emaya nawe osobola ofunirawo basaries so tuukawo mukwano kiberenga kiggwa naye Hana Water ge mazzi amatuufu ate nakusa omwezi nga 19 tuli wali ku Serena Hotel embeega yiridde ngenda kubagamba 19 tugenda kubeera ne Papa Misa Kisemakula ku Serena Hotel soko olinde kayimba kikomanya ka Misa Kisemakula akayimba kemmanya akamisa kinga mbutuufu kakolera kayimba ki wanga yannema okuyimba bakayita Nkoye tuyimbe nkoyenza okunvuma tukogere bwogere tufaayo tukogere bwogere kankuswaza oyige naye kowayo yannema it is okay kati singa bakakonamu awo kayinza soko olindeko natomvuga speed amanyago gwani nze byamukama kati tugene mpola akayimba kutukogere abantu bategere ebigambo kuba abamu tebamanyi ebigambo byako kati kayimbe mukale obakogere akayimba naye akayimba kanyumira naye nga nkoyenza okunvuma kankuswaza oyige yegwe wanyimba nongamba nti onjagala bakusaza okule naye kowaye yannema guys engeri gy'oli byamukama sooka abantu babuuzeko mu lulimi lwewamwe olulimi lwewaffe nsinga manya Luswayiri actually gwe mbadde nsinga okwetaaga nti babuuzeko mu Luswayiri abantu bewaffe rafiki zangu zote nimewasalimia mbambabuuzizaako bonna mikwano gyange baganda bange n'abaana beesuubira okufuna Katonda abaana Katonda akyakibiseeko naye kijja kujja mu maaso bajja kujja maaso sooka kunoonya sente ze zinoonya kati nga gwe bw'oli bwe tuwulira bye boogera nti naye ate akayimbulire babagamba bati akayimba tubiwulira mu ŋŋambo nti kyova olaba nti kale program kiri kityako kyali byamukama nkyamulina naye njagala okubajjukiza Club Ambience tugenda okubeera beerayo leero nja kubeera BBS Refine abakozi bonna fena tugenda kunyumirwa tugenda kikuba nono bagambye nabo bakubeerayo wamma si kyekyo nja kubeerayo twagala kubalabako wamma mikwano gyaffe gyonna twagala gibeereyo tujja najjo bakyala baffe bagirlfriend baffe tubaleeta osuubira okufuna abaana olwaleero nnyinza ofuna yanneegomba nenvaayo naye kale kasooke nkuze katono nnyo mu studio naye mbajjukiza Club Ambience tugenda okubeera mujje tunyumirwe wali Bukesa we tugenda okubeera tukubendongo kati neteeseteese dda ngenda kubendongo paka nca kati nze nkuutebwa kabampa omulimu mumpa omupiira lwaki ogenda ngenda kuutawa simbira ndu basooke bakuwulira ebyoŋŋamba nkuutewa Kuutawo wansi lwaki si mupiira omupiira gujja kukalubiriza gujikita kalingi tojja gisobola lwaki tonjigiriza ebizibu ngeri gyofaananamu
mama bagambo otwaza example mukazi mugumu okola lazima obwagazi bw'okukola okitegeera Yeah. kati buli kyomulaba kati mwe mudeemu eze muhihihi takola kati nze ngenda va wano n'omutwalo mbu bamusolozi mpa obuwi nnyo zikwanga omaze okukola ekidendo like atwali mwangu naye era bakazi baba wabuwi era tafuna ntabula ya amuweeyo mu bbalibbali kati okusinziira ku mbeera eri naye gwe oyina bangi oyina bangi abantu baffe tubasiibule nono yaba abasiibula egwe aba basibula bannange abalabi ba BBS Telefina olwo bannaye tubasaba mubeere ku kirabu ambiyansi wano Bukesa nja kutuuka saa 12 kireka zibulako eddakiika ntono nnyo ngenda kuba omu ku VIP kale kati mukkirize essaawa eno mbe nga nkiggala obuyimba bwe mwansabye bwe ngenda okubawa si bwe kiri kali wakonna bakayita ka Dr. Jose Chameleon bakayita forever oyo Chameleon neguba mukolo yebeera national anthem Paraso. Ya. Songa limyuse kiki? Anti nakazuka. Nakatuuka wano. Kansoke mbaze mu studio nkomewo temuvaako bano nkyabalina.